abakumya atya Kristo waffe omulungi kansuubire muli bulungi. Nsaba Katonda ffenna atuwa obuvumu but at times kisuuka. Bannaye otunuulira abantu be bayitamu mu bufumbo ne weeyongera okutya oba tonnafumbirwa ate oba wafumbirwa like ebimu ne byongera kuchallenginga. Naye Mukama Katonda mu byonna atuyambe. Nze ka mbabulire vidiyo eno yennyini ngenda gibateerayo awo naye abantu bayita mu bingi mu bufumbo era nga bino ebintu byebimu ku bisinga okumalamu abantu amaanyi but trust me nze nsigala mbagamba era kyenzikiriza kiri ekintu kimu nti obufumbo bwonna nze ka mbabulire abantu balina ssente, abantu balina ebintu ebiri tangible like nga babina abantu bamanyi nti maybe byebireetera abantu okubeera abasanyufu biki. Naye awatali Katonda mikwano tewali ssanyu lyamu. Osobola ne ssente tubalaba bavuga amamotoka ga bbeeyi ebikomera ne byeggula nga oli afuluma oli n'afuluma n'oli n'afuluma maama avuga taata avuga mwana avuga whatever naye nga mu nnyumba omwo temuli mirembe era ng'ekireetera ekyo kiri ekintu ekikubula Katonda. Nze bannange tewali kirema awali Katonda. Obufumbo bwonna nga tebuliimu Katonda mukwano gwange mukwano gaba maziga meereere. Ate bagamba nti omwami atya Katonda is everything. Omwami yenna nga atya Katonda bannaye abeera buli kimu. Abeera buli kimu because omwami oyo tajja kutya gwe muntu, tajja kutya maama we, tajja kutya gwe mukyala we, tajja kutya nsi mulabye etya wabula ajja kutya Katonda. Katonda wange ndaba atya nga nkola ekintu weekiti. So mikwano gyange nze kambaye ka video kaneno mukalabe mbasaba mukawulirize story eno ndowooza njina mu part 1 nja gibayitira mu part 2 but for now musoke muwulize kano mubona obujulizi bw'abakyala bafumbo kati gwali singo nkusaba toleka video eno uliza video eno okuva ku ntandikwa paka wegwerako nkusaba nti ogenda nkulayirira togenda sigala kyekimu. Tonda abakume baddeya. Kama Yesu yebaze w'abooluganda amanya gange Nzokyo Omuhendo Jacqueline. Abooluganda ndina ekintu ekinsiiwa mpulira kizitowa. Mukama Katonda yannyamba nampa omusajja ne tufuna olubuto. Tubadde tetuli wamu Mukama Katonda n'atuyamba ne tubeera wamu babiri. Naye kati essaawa zino emyezi 9 giweddeyo ndi mu bbanga tewali bisa tewali ki ssente tezirabika. Jo bba wange yazze n'emitwalo 5. Nagenza mu ddwaliro ne bagamba nti olwokutaano ntwale ensawo yange bwe mba sinaazaala ntwale ensawo yange bakole ekisembayo ne bampa ebbaluwa. Bba wange yambuuzizza naye mazima Mukama engeri gye tumwagalamu kweri kiki kye tugenda okuzzaako ng'akutte emitwalo 5 mu ngalo gye tuyina. So nange ne mugamba naye Mukama Katonda omuggulu akola ki atumanyi. Nenzijukira olunaku maze emyaka naye 6 nga just mbeera naye ankozesa bukozi n'atugatta mu myezi 9 wajjidde kati lwazze olubuto ate lwesibye nemanyi ono sitaani. Kati gyekiro nenzukuka nentandika okusaba nenga Mukama Katonda tuyambe manyi embeera eno si nti lwakwagala kwoyina kyoyagala okugulumiza oyina kyoyagala okundaga. Bba wange yasuze atunula naye nze nemala neneebaka mba neebase Mami Justine nga ali mu kubuulira ntuuka wantu Mami Justine ali mu kubuulira. So nantunuulira nambuuza muwala kiki nemugamba maama ebisa biganye. N'agamba genda na Victoria Kintu. Victoria Kintu simumanyi nawulidde erinnya Victoria Kintu. Kati lwe natuuse mbu basibirawo abalalu we nazaalidde Victoria Kintu nankwata ku mumwa n'agamba sindika. Nange omwana namusindise omulundi ogwo n'avaayo. Nabadde siyina ssente zindeeta wano. Njukira tulina emitwalo 5 mu nnyumba
kati nga kataata omutwalo gunantuse mutundu ngujjewa kinakoze nakubidde mukono gwange ne mugamba omutwalo nezija ntuuka wano omukyala agamba nti waliko ekyoto kyeyatotodde ku bwembuto nemanyi ono abadde sitaana abadde ayagala abanongoose naye ekyo tekigenda kubeera kikyakubeera kyekyakutukako abooluganda Yesu yeebazibwe. mpaye babiri abalala nange nali mukyala mufumbo nga nange nafuna booyi nga tweyagala ne booyi nansitula babooyi b'ensi kizibu booyi okusitula okusitula okutwala ewa maama we kiba kizibu nga tannakuzaalamu naye nze owange yakikola nanjagala nga mpita amanya wammanga nga mpita Queen nga mpita Princess nga mpita My Lover nga mpita My Believe naŋŋamba era yatuuka ekiseera naŋŋamba muwala naŋŋamba Miracle nkubulira amazima amatuufu Mukama n'amala nzijjako omukka Mukama n'amala akunzijjako essaawa zino mba mpedde kuba gwe mukka gwenzisa musumba n'ekyala kyesijja kwerabira yaŋŋamba nja kwaga paka Lake Victoria weenaakalira fire abooluganda kyekyabaawo natuuka nembeera n'omwami wange nga tubeera fembi naye abooluganda n'endoota eyali jjajja wange azaala kitange we namuloota eyali Princess nafuuka mulambo eyali Queen nenfuuka ekisiraani eyafuuka eyali Princess n'atandika okumpita embizzi nga era waakomawo n'ayamulamu engatto nga oba ndi mu kisenge oba nninako wendaze ng'agamba oba embizzi ya wano yalazeewa Uganda gamba nti ayi Mukama mu linnya erya Yesu buli ddogo lyonna lye bandoga linta olwaleero mu linnya erya Yesu omukka ogw'okussa n'atandika okumpita ekisiraani bana abooluganda naswala maaso g'abalamu bange nga bazze okundabako nga ndi nakawere wa wiiki 3 n'agamba nali neebase ndi mu kisenge ali mu kunyumiza baganda be ng'abagamba nga mpita nga ŋŋamba gwe kisiraani gwe mulamu wakuyita mulamu wange yakyuka n'anoonya ekisiraani nga takiraba namugaa ne muto wange wavaaki omukazi mwe oba omukooye mukwate omuzze ewaabwe abooluganda wekyali omuvubuka n'akwata ekkubo n'anzizaayo n'aŋŋamba ebigambo bino wammanga tolifuna muvubuka ategeera okuwasa abooluganda ekituufu amazima amatuufu nfuna banzaalamu nfuna banzaalamu nfuna balalu nfuna abavuga bigaali nfuna abatategeerekeka Mukama agenda kusumula abooluganda Mukama affe yeebazibwe nange neebaza Mukama kubanga mu prayer request Pastor Tom yatugamba buli omu awandiike ekintu Mukama kyayagala omukolera ate ne tujja nali omwami wange yali ebiseera ebyo yagenda nenkiwandiika ne ŋŋamba 2025 ayina okukomawo wano naye neebaza Mukama kubanga omwami wange yagenda neyekyanga mu mwezi gw'10 awo nga 26 n'agamba nze ŋŋenze era nvudde mu maka gano sigenda kudda mu maka gano ntambudde ŋŋenze ewamugjawo gye ŋŋenda ofunira emirembe noonya mirembe gimbuze omusajja n'akwatamu engoye nali mmanyi asaaga n'akwata engoye ze n'abizingazingako n'abiteeka mu motoka neerabira essimu n'agamba mpa n'essimu yange ŋŋende naye nga nnyina ne byendoose ebiseera ebyo ng'era biraga waliwo ebigenda otabula
banange omusajja n'akwata ebintu n'afuluma ennyumba n'agenda nanga kale katulabe Katonda w'oyo gwe weeyisayisa bw'anaakulokola katumulabe bw'anankomyawo wano n'atambula n'agenda ne ŋŋamba Mukama owulidde bulungi agambye nti nno kalabe Katonda agenda omumukomyawo wano bannange n'ensigala nga nsaba nasooka kutya ne ŋŋamba Pastor Tom yatugamba totabanguka aleese ekizibu si kyekizibu naawe n'oli akireese si kyekizibu wabula ggwe ne ŋŋamba Mukama kati mpa omwoyo w'obugumiikiriza nkumiikirize omwami ono ate mpulire nga mwagala musabire ne nnyimirira Mukama nampa omutima omulungi omugumu ne nsaba ate nga bwe musabira ne ŋŋamba nneme okutabuka omutima Mukama nampa omutima omugumu kati bwe yagenda okomyawo omwana ng'amujja ku ssomero najja nga mugambe wa maama wo navaayo dda era nkuzaayo naye nze munange noonya mirembe mbadde ngenda nakulokoka naye abalokole beerozaaloza bagendagenda mu makanisa eyo nga banoonyayo abasumba biki sibyagala kuba agamba mujjawe nti aloga saagalira ddala kati ŋŋenze omwana bwe yatuuka waka n'atandika okaaba ne mugamba okaabira ki janti ddadya ŋŋambye amawulire amabi ne mugamba wano tetukaaba tuyina Katonda sirika era sanyuka oli yagenda n'ennaku yeffe tuyina Yesu ne tutandika okusaba omwana naye n'atandika okuseka n'alya ne tutandika n'enfuna omutima omugumu nze ne musabira nga naye buli kaseera wandula muliro ng'agamba abaana bange siridda wa maama wammwe nze kati ŋŋenze siriddayo ng'abaana baŋŋamba kyekyo ne tusirika ffe ne tusaba naye nalaba Katonda w'oluganda ate Pastor Tom yatugamba ne ŋŋamba oba ŋŋambeko ani naye kennyini nali ŋŋenda mmutuukirira naye eddoboozi eringa Pastor Tom yagamba gwe kennyini noonya Katonda ne maama wo tomugamba ne baani n'ensirika ne mbeera mu mbeera nga ndi awo ne nga Mukama kati nkweka Mukama nampa essanyu ne njogera ne Katonda direct bannange mbeegayiridde musiime Pastor Tom kubanga Pastor Tom tatugamba kugenda nti no tugende mu counseling buli kaseera nali siitangako mu mbeera nga sina gwe ŋŋambye naye ku luno nakiyitamu nzekka ne ŋŋamba kanteeke ebigambo Pastor Tom byatugamba mu nkola ne mbiteeka mu nkola ne ntandika okunoonya Mukama nze nga ye nga Mukama kyaŋŋamba kyenkola Mukama kyaŋŋamba nga kyenkola ne mpita mu Christmas nga Christmas etuuse tannadda ne ŋŋamba Mukama ŋŋenda kukola ntya n'atuweereza ssente naga sente zizo buli kimu abadde akikola ng'atuweereza buli kimu kye baagala naye ng'abaana baayitiramu okuwulira ebifa awaka bannange nze nkubulire nalabye Katonda mulokola ali wano weesige Katonda kankubulire ne mpita mu Christmas abantu ne bajja ne baŋŋamba omwami nga tetukyalaba mmotoka konze mu mukubiri bwe muba mwagala mukubire njagala nkubulire nalaba Katonda bannange nagenda okulaba nga Christmas bwe yaggwa mu January ng'akubira mutabani wange ali ebweru ng'amugamba nze mama mwe namuwa emyezi 2 naye siraba bwe yeetonda ate nga yagamba nga talidda kakati ate nga ne bwe yajja awaka abooluganda nga ne bwe yajja awaka ng'aleese omwana nafukamira ne mubuuza ng'ali mu mmotoka n'atunula eri tayagala nakulaba n'essimu zange n'aziblokinga nga tayagala kumanya naye njagala nkubye kwolo yagamba kakati nze namuwa emyezi 2 gyokka siina mirembe nze bannange ndi wano munyambe neeri gye yaddukira okunoonya emirembe bannange emirembe ne gimubula n'omukazi ne ŋŋamba Pastor Tom baatugambako nti obatabula batabuke biki emirembe tegiriyo eri wabula giri mu ggwe Mukama nsaba obatabule neeri ne batabuka omukazi n'amugoba agende nze saagala ate oba nawano tafuna mirembe asula akulungutana nange nga nsindikayo ebiku nsindikayo ennumba nsindikayo byonna naye njagala mbabuulire abooluganda Katonda waffe akola era bw'oba oli wano weesigenga Katonda oyiga okwogera naye direct nze ne mami saamugamba nagendayo ne muwa Christmas nanga mwana wange oli bulungi ne mugamba ndi bulungi nnyo naye ng'atamanyi nako nti n'omwami saalya naye Christmas naye nagira ne Yesu ne nsaba omutima omugumu ne nga Mukama mpa omutima ogwagala omwami ono ate omukyalo ono we yajja n'atuwa obujulizi n'agamba nze bannange abaami bammwe mubakyawa ne mubongera mu bibira ne ŋŋamba Mukama nyamba owange ave mu kibira bannange omwami n'avaayo nali ndi awo ng'abaana bamugamba kale dadi n'abagamba tugendako mu meeting kale oba mami wammwe yeetonze kale njagenda omwana wange nanga mami
wetondere daddy wadde chichi gwe mwetondere naye ng'oli mukakamu nnyo nensooka nempereza akatambi nga kawandula omuliro lwo nagamba sisobola kamuwa neneetonda nnyo omwami naga kale mami oba yeetonze nja kudda munange naakola ki era abaana ne bamutwala mu meeting kwolwo ne baŋŋamba mami daddy naali mu kujja kati era bwe tuva wano ku papapo munange ajja konze yeemwaniriza nali ndi awo ng'akuba eŋŋombe ate nali nfulumye naakuba eŋŋombe ne ntunula ku mmotoka nze ne neeyongerayo ne ngula byengula ko siri tosanyuse nga daddy ajja obadde ekikonze nsanyuse era nzijja ne ntuuka awaka bambi musajja atu ne yeebwalabwala ng'akoze eki nga bwe mumanyi omuntu abeera akomye naye neebaza Katonda finally nti omwami yamala n'akomawo era tuli mu ssanyu lingi era neebaza Katonda Daddy Tom weebale nnyo otuyigiriza okusaba n'okunoonya Mukama akuwe nnyo omukisa. Omwami wange twagenda ofumbiriganwa ng'omulimu gwe guweddewo kye nalowooza nti kyali kigenda twala akaseera katini naye sitaani yakikwatira ddala ate n'akolera ddala kalyonso ku sayidi yange ng'ate ebintu bigenda bikola ki bitereera. Twatandika obulamu obw'entalo ezitakoma nga bwe mbagambye ekyo sigenda kiyitamu naye twatuuka ekiseera nagezaako okubeera ow'empisa mu maanyi gange ne magezi gange ag'obuntu naye amazima ebyo si bye bikola newankubadde nafuba tekyatukolera era ekiseera kyatuuka n'entendewalirwa omwami nga takola tayogera nange tetuteesa teri communication twazaala abaana mu kiseera ekyo naye nga tetuteesa era nga simanyi bimukwatako. Ekiseera kyatuuka 2017 nali mutundwe mumanyi naye nga sikisangako birowoozo 2017 Mukama nanneewalulira nenzija wano ng'obulumi bungi kye nali sikyasobola kwebeera. Natuuka wano ezo enkuŋŋaana ze bajja balanga mulimu enkuŋŋaana ezimu ez'abakyala ze najja naye nzijukirako olukuŋŋaana lumu najja nze sirina kye nafunamu nga nkaaba nga mpulira sirina lugendo naye Mukama mwesigwa natambula ne ŋŋenda mbapya ne bansomesa ne Mukama nannyamba ne neezuula ne ntegeera obusungu bwe nalina mu nda yange ne ntegeera obukyayi bwe nalina ne ntegeera ebyali binsibye ne ntandika okulwana olutalo. Watuuka akaseera omwami wange twabeera mu kaseera konna nga tabeerawo ekiseera ekisinga anoba n'agenda n'amala emyezi 6 tomanyi bimukwatako tomanyi gy'ali tomanyi baali nabo naye nze muntu atanoonyereza nnyo mwami byaliko kasannakubange essimu ye ne simufuna nga nsigala n'obulumi bwange. Tayimu yatuuka waliwo omulundi gwe yanoba n'alwirayo ddala n'entereera wano ne nnoonya Mukama. Waayita akaseera ndoza gyali emyezi nga 7 n'akomawo ne ndowooza nti tumaze ne nzirayo n'endya n'ensiiga omugaati ku bbata. Kiseera kyatuuka mu biseera bya COVID-20 omwami wange nga namuyiga nga yeesonsasonsa obuntu n'omanya nti kati ebyo byakola ayagala kola ki kugenda obuntu n'omanya nti kati ebyo byakola ayagala kola ki kugenda. Yalina omwoyo gwa vagabond kati ekiseera kyatuuka 2020 jjukira nze eno nina obulumi bungi nnyo tewali mirembe abaana baffe bagenda bakula obutakkaanya obwo bwonna abaana babukola ki nga ne bwogezaako okwogera naye obeera otandika buti n'atambula ate ng'agenda eri mbaana kati nga tetulina we tuyinza natandikira kubaako we twogera. Ekiseera kyatuuka n'entendewalirwa nzijukira tulina fellowship y'abafumbo mu kanisa gye nkuŋŋaanira nabagamba mpulira nkooye sikyasobola kweyongerayo. Nakwata ekkubo n'enzira ewaka kuba yali yeekolaakola obusolosolo nga kyeraga bwerazi nti ayagala genda naye nga ku luno njagala bwagenda tadda. Era namugamba mu buntu nga nteesa ne mugamba nkwegayiridde kwata ekkubo okole ki ogende nga ndi mumalirivu naye ate nga nnina obulumi. Mukama wa kisa tekwali kuteesa kwe. Nga wayise emyezi gyalinga 6 Mukama yatandika okunnumiriza
nze nali mpita essanyu ate netandika okufuuka ennaku nga ne bannaffe abafumbo bannaffe be tutuula nabo ng'ate nabo tebampeeza. Nakomawo wano nga nasooka netandika owuliriza radio kuba twali mu covid, ne mpulirizanga ne ndaba YouTube. Mukama n'atandika okunyiga, n'atandika okundaga obunafu bwange obusibe. Ekyewuunyisa Katonda bw'omuloopera omwami si gwagenda okulumba, akola mu ggwe. Mukama yakola mu nze. Kuba nze 2017 waliwo we nafuna eddoboozi nga linga njagala kudiiringa naawe. Nenkiwakanya nendabira ddala nga tekisoboka. Nga nze mmanyi nina empisa. Nga mmanyi empisa ze zigenda okuwangaaza obufumbo. Kyagaana. Era ne Katonda saamuwa budde kunkolamu mulimu. 22 nagonda nzekka ne nzirayo mu maaso ga Mukama. N'atandika okunnaaza. Nandaga obusibe bwewaffe. Nandaga obusibe bwa maama wange n'obwa taata wange. Dadi nga bw'atugamba wano enkya n'eggulo, ow'ekikolimo asanga wa kikolimo. Nalina obulumi bwange obuviira ddala okuva obuteeri. Naye bwe najja mbufumbo nasuubira nti omwami ono agenda fuuka taata wange, agenda fuuka maama wange, agenda fuuka buli kimu kyange, ekintu ekitaasoboka. Ne nnyongera okuba nti nali obulumi bweyongera bweyongezi buli lunaku. Naye mu kutuula wano we baggulawo amakanisa n'amakubo, najja n'entandika ng'ennaku ze mba sigenze ku mulimu mbeerawo wano. Overnight zonna nga nzibeerako, nze ebyotulo n'ensooka n'embissa ebbali. N'ensaba. Nzijukira omulundi gumu Mukama neeragiramu n'aŋŋamba nina amalala. I'm a very humble person mu kulowooza kwange bwe nali ndowooza. Neŋŋamba amalala ate how? Kati nnyongera okuddayo mubuuza malala ki ge nnina? Ambikkulira nti ŋŋaanye okusonyiwa. Ne mmusaba ne mmugamba Mukama, omwami ono ankoze ebintu bingi. Tagula mmere, talabirira baana, toligenda mu ddwaliro nti ogenda zzaala n'akuyambako. Generally nga nali sirina record nnungi ku ye, kati nga sirina wentandikira.